ate nga tukomyewo Akeediimo Bbaasi akakute ennaku esatu mu kiseera kino kasajjudde embeera y'ebyentambula nga abatakisi bagufudde mugano okuseera abasaabaze. Abasaabaze abagenda mu byalo omuli n'abayizi b'amasomero ab'omuddo olwaliro bakyasobeddwa olwa Akeediimo Bbaasi akayingidde olunaku olwokusatu. Akeediimo kano kava ku kikwekweto ekyakoleddwa mu paaka za bbaasi zonna mu Kampala ku ntandikwa ya wiiki eno ng'abakesise balumiriza Bannyinizo kubanga bamaze ebbanga nga tebasasula omusolo ogw'obukadde 24. Entambula yayonoonese abantu balwana mu paaka bajjudde busha basi zipakingire abasaabaze mabo basitame tebakitambula abasuubuze emali tekikola kisobirwe. Kino kyanyiza bannannyini mmotoka zino abeegatte mu kibiina kya United Bus Owners Association ne basalawo okuyimiriza okusaabaza abantu okutuusa gavumenti emaze okuteesa nabo. Wange wabeerewo Bakkaanyizza balabe at least naffe abantu babulijjo abakola emirimu tudistabinze nnyo. Ebyokwerinda mu paaka zonna bikyanywezeddwa. Abamu ku basaabaze balabiddwako nga beebase n'engugu zaabwe. Mu kiseera kino abatakisi bakuba gudiikudde nga kyenkana bakubisiza mu bisale by'entambula ng'abasaabaze bwe bannyonnyola. So akasese ebbesi abiri watisagahe neryo ngakwerero bombishayi Ssentebe w'abaddereeva ba takisi Rashid Sekindi alabudde abatandise okupaaluusa ebisale. Naye ffe ng'abatakisi twasigadde tugamba nti tugenda kuba nga tuweereza abantu era tubasaabaza. Naye kye nasabye bannange naddala abatakisi bwe butayongeza bisale butateekinga advantage y'okuba nti baasi tezikola ate ffe ne tubeera nga twongeza ebisale. Mu kibuga ky'Embalala ezimu ku disitulikiti ezisinga okugenda mu bbaasi ebisale by'entambula byongedde okulinnya okuva mu bavuga emmotoka entono. Kibaddewo lwakuba nti omujjuzo gw'abantu mungi bbaasi z'eddiimi tezikola so akabeera okulinnyamu tetwalinyisiza sente nnyingi olowooza tulinga abaalinyisiza 10%. Kati abantu bali wano bali stranded tebalina batambula nabatandise okusabazibwa ku motoka n'olugamba nti banguyirwe. Bwazibidde eggulo ng'omuntu alina omugugu bamutwalira emitwalo 5 kyokka bugenza okutyanga bali wakati w'emitwalo 67 okusinza ku kitundu ky'ogendamu. Abantu bali mu kubonaabona tebalina batambula ebintu bibasinzizza amaanyi. Kati ojja kusanga n'omumotoka entono asaba omusaabaze emitwalo 5 okutwala e Kampala ate gyende batatambulira ng'atambulira ku mutwalo ng'esatu. Abayizi ekyagudde ku bbaasi kibatabudde nga bakubidde abazadde amasimu okubasindikira ssente. Abasuubuzi b'emmere ereetebwa e Kampala nabo beekokkodde. Omwogezi wa kampuni ya Global ayogedde kufiirizibwa ku balimu. Now the students are here suffering, people are here. Even us today we don't know whether we shall eat. Yesterday we came, we were stranded like this. No food, no work. Is that the way? Kyokka kitegeerekese nti Akeediimo kano kayimiriziddwa oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa okuva mu gavumenti nga Solomon Nsimire ssentebe bwabwe wannyonnyola. We have agreed as an association to temporarily mark that word, temporarily lift our industrial action. Kyokka akalambidde nti siba kusasa omusolo ogusabibwa. Tugenda kukola nga tetusasudde era tetugenda kusasula ssente ezo. Tugenda kukola nga tetusasudde.